Ana chulungamyanga mudundiyo yokwesiima abatukuvu ba Yesu bakusanyukira naffe twagala okutuuka ku mabbali g'omugga guli. Katusabe. Oli mukulu taata kabaka w'abakabaka mpologoma ya Yuda, twagala okukwebaza kubanga Mukama oli Katonda atumanyi. Mukama tukwebaza otusobozeseza okuyita mu kiro kino eky'olunaku olwaleero. Mukama simaanyi gaffe si buyinza bwaffe wabula kisa kyo kye kitulobera Mukama okubeera nga tutambula mu ngeri ey'enjawulo. Mukama tukwebaza otusobodde okutukulembera Mukama n'otutuusa Mukama mu kifo kino okwongera okukutendereza okukumanya ate wamu n'okugulumisa erinnya lyo. Kale no mu kiseera kino nyongera okwegayirira Stephen nga ngenda okubuulira ekigambo kyo. Mukama nkozesa ng'omuzindaalo mu byonna Yesu Omunnazaaleesi oteeka ebigambo ebyo ebisaanidde ekibiina kino okuwulira Mukama mu kamwa kange. Mukama mpa ekisa kyo Mwoyo Omutukuvu Mukama nuŋŋamye Mukama ku byonna ebigenda okwogerebwa wabula erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe mu Kristo Yesu Mukama waffe mwensabidde. Tutuuleko. Abooluganda Mukama yeebasibwe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Mukama mulungi era ze mbeera ze twagala okumwebaza kubanga atubeera kubeera nga tutambula mu ngeri ez'enjawulo. Mukama yeebasibwe. Stephen Nsereko ly'erinnya, omubuulizi mu kkanisa eyo ya Ebenezer Church of Uganda Nabutiiti. So neebaza Katonda kubanga ate olunaku olwaleero alonze nze okubeera nga mbatwala mu kiseera kino. Olw'ekisa kya Katonda oba nategedde kusandoza zadde nga 6 ogw'ekiro nti gwe agenda okukola ki okutuwa obubaka. Byonna ne mpulira okwebaza Katonda nga Mukama yeebazibwe kubanga nze gw'otaddeko ekisa. Mukama yeebazibwe. Tuli mu kitabo ekyo ekya Zakariya essuula ey'13. Naye mu byonna bwe nabadde ntunuulira ekitabo kino nina ebintu ebimu bye natunuulidde mu kyo. Mukama yeebazibwe. Nabadde ntunuulira omusajja ono ekitabo kino ekya Zakariya nga kiraga mu mpandiika yaakyo kiyawuddwamu emirundi ebitundu bibiri. Mu byonna mu kitundu ekisooka nga kirimu bino wammanga. Ekitundu ekisooka kiva ku ssuula esooka paka ku ssuula ey'omunaana. Ekitundu ekisooka ndi ku kitabo kyali ku kitabo kyonna sinaakugenda mu bubaka. Ekitundu ekisooka ngambye kiyawuddwamu ebitundu bimeka? 2. Ekitundu ekisooka kiva ku ssuula esooka paka ku ssuula ey'omunaana. Era nga mu ssuula ezo tulabiramu bino wammanga. Tulabiramu Zakariya nga Katonda amukozesa nga nnabbi. Era mu byonna oluvannyuma lwa Katonda okuwa Zakariya ekirabo kino, Zakariya yatandika okubuulira enjiri okusisinkana abantu ab'enjawulo, enjiri ey'okulokoka ng'abuulira abantu abaali beeyisa mu nneeyisa etaali ya bwakatonda. Mukama yeebazibwe. Era mu byonna bw'oba otunudde okuva ku ssuula eyo esookera ddala tulaba Zakariya ono Katonda ng'amukozesa ku lw'engeri abantu ba Isirayiri aba Yerusaalemi gye baali beeyisaamu ng'ayagala wabeerewo bye bakyusa mu bulamu bwabwe. Era tulaba mu ssuula eyo esookera ddala obanga osomye ennyiriri ezo ezisooka tulaba nga obubaka obuli awo bwakugezaako kukyusa baana baaki ba Isirayiri kubanga Katonda ye yali tageti ye. Kaakati okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuuka bokkirira n'okweyongerayo mu ssuula eyo esooka tulaba Katonda ng'agezaako okwebikkulira Zakariya ono nga nnabbi ng'amulaga ebimu ku bigenda okubeerawo eri abaana ba Isirayiri
olw'ebyo bye baali bakola ebyali bitasanyusa Katonda. So tulabiramu ebintu eby'enjawulo mu byonna. Ekyo kye kisooka, tulabiramu Zakariya ono nga nnabbi. Ekyokubiri, tulabiramu Katonda ng'agezaako okukubiriza abantu bano Abayisirayiri, kubanga mu kiseera ekyo bangi baali bavudde mu maaso ge, nga Katonda abawadde ekisa, abagabiridde buli kimu akikoze eki, naye nga ne mu makanisa tebakyakola ki, nga tebakyalinnya,yo nga bw'otuuka mu kanisa, ekkanisa ebeera nkalu. Mwana wattu bw'oba osomye okuva mu Kaggayi essuula esooka, akuggyayo n'ekifaananyi ku kkanisa we yali ekola ki, efaanana, kubanga akulaga nti n'okutonnya ekkanisa zaali zikola ki, zitonnya. Naye ng'abantu bano basula mu mayumba aganyirira nga buli kimu nga bakola ki, naye nga ebya Katonda tebabitaddeeko maki maaso. Kati era ne mu Zakariya ono tulaba Katonda ng'agezaako okukubiriza abantu bano okulaba nga badda mu maaso ge, okulaba nga bagezaako okuzimba ekkanisa ye, obwakabaka bwe okwongera okubuna mu ngeri ey'enjawulo. Mu ngeri era y'emu tulabiramu Katonda ng'agezaako ng'ayita mu Zakariya ono ng'agezaako okukubiriza abantu bano okubeera nga balongoosa olugendo lwabwe olw'obulamu, okulaba nga balongoosa ebikolwa byabwe, kubanga weewaawo bye baali bakola Katonda ayina bwe yatuuka ekiseera nga ekyamazima ayagala kuzikiriza bantu baki bonna. So mu byonna Katonda yakozesa bannabbi bano eno okulaba nga babuulira ekigambo kya Katonda, okulaba nga wabeerawo ebikyuka mu bulamu bw'abantu. Ebyo bye bimu ku biri mu kitundu ekyo ekisooka. Mu kitundu ekyo ekisooka, bw'oba osomye ku ssuula eyo ey'omwenda, kubanga Katonda yali already alina tageti y'abaana ba Isirayiri okukola ki, okukyusibwa. Naye mu byonna Katonda yakola byonna, n'abawa bannabbi ne babuulira enjiri ne bakola batya, nga tewali kukyuka mu masekkati gaabwe. Mu byonna bw'osoma essuula ey'omwenda tulaba Katonda ng'agezaako, kubanga olwedde baali balemye okukyuka, n'agezaako okuleeta okusomoza mu bulamu bwabwe, punishments, ebibonerezo, okulaba nga bakola ki, nga bakyuka mu buli ngeri. Katonda talemerevu, agezaako okuleeta kino n'aleeta kino n'aleeta kiri, asobole okubeera ng'afuna kyakola ki, kye yeetaaga. Naye era eky'ennaku, yadde byonna byabaawo yabikola, tewaali kukyusibwa mu baana ba Isirayiri, wabula baayongera kukola era ng'enkola yaabwe bwe yakola ki, bwe yali. So mu kitundu ekyokubiri, ekitundu ekyo ekyokubiri tuva ku ssuula eyo ey'omwenda paka ku 14. Mu ssuula eyo okuva ku 9 paka 14 tulaba Zakariya ono ng'agezaako okulifaalinga abantu nti wajja kubeerawo omulokozi ajja okukola ki, okuzaalibwa. Naye oyo anajja yagenda okukola ki, okununula, yagenda okununula abaana ba Isirayiri, okubajja mu mbeera ze bakola ki, ze bayitamu, okubajja mu bizibu bye basisinkana, okubajja mu bikolwa byabwe ebitali bya butuukirivu. So n'olwekyo tulaba bw'oba osomye ku 9 awo, tulabamu ku kifaananyi kya Yesu Kristo okubeera nga ate abeera omununuzi ow'abaana ba Isirayiri. Kale nno mu kiseera ekyo, yadde ebyo byonna byonna byaliwo, Katonda yagezaako okulaba ng'akyusa abaana ba Isirayiri bano, naye ebbanga bwe lyatambula nga tewali kukyusibwa. Era bw'oba osomye bulungi ebyawandiikibwa mu kiseera kino wakati wa Kaggayi, Zakariya ne Malaki, tulaba waliwo ekiseera ekyatuuka Katonda n'abeera nga tewakyali kubuulira njiri, waaliwo olusirika, nga Katonda ne bannabbi abaaliwo, kubanga abannabbi abaliwo ebiseera ebyo baabuuliranga enjiri, naye Bayibuli etulaga nti abamu baabuuliranga ebitali bya bwaki, bya Bwakatonda, nga babuulira byabwe. Kati Katonda ng'abatunuulira n'agaye kaakati n'akola ki, abantu bano okubeera, kubanga ne bendowoozeza nti banaakola omulimu nagwo bakoze eki, balemeddwa. So Katonda waaliwo ekiseera eky'olusirika, nga Katonda takyalina gwe yeeraga mu bannabbi, nga tewakyali kubuulira njiri mu Yerusaalemi. Naye mu byonna ekiseera ekyo kyonna kyaliwo Katonda ng'ateekateeka ekiddako. Mu
Mukama yeebazibwe. So bwe nagezezzaako okunoonyereza ku bikwata ku kitabo kino ekya Zaakaliya, ebyo bye nasobodde okubeera nga nfuna. Mukama yeebazibwe. So tugenda ku bubaka buno obw'olunaku luno olwaleero obuli mu ssuula eyo ey'13 okutandikira ku lunyiriri olwo olusooka. Olusooka lugambye ebigambo bino nti ku lunaku luli oluzzi luliggulirwa ennyumba ya Dawudi, n'abo abali mu Yerusaalemi olw'ebibi n'olw'empitambi. Mukama yeebazibwe. Abagamba nti ku lunaku luli oluzzi lugenda kukola ki? Kuggulirwawo eri ennyumba ya Isirayiri. Nabadde ntunuulira oluzzi luno olwogerwako. Oluzzi luno ye Yesu Kristo. Mujjukire nabagambye nti mulimu bye yaleeta ng'alaga abantu ti waliwo anaakola ki. So kaakati oluzzi luno lwayogerako, oluzzi olw'amazzi amalamu. Buli ajja n'asena afuna okukyusibwa munda mu ki? Buli alusemberako tasigala nga bw'akoze eki, nga bw'abadde. Kati abagamba nti ku lunaku luli oluzzi lugenda kuggulirwa eri abantu bonna, eri ennyumba ya Dawudi. Naye mu byonna nga kyagezaako okubalaga nti oluzzi olwo olugenda okuggulirwawo yegenda okubeera lwe lugenda okubeera olutindo okulaba nga abaana ba Isirayiri bakyusibwa. Era mu byonna, kubanga bangi baali bavudde maaso ga Katonda nga n'ebikolwa byabwe nga bw'ovaayo nti ndi muweereza obuulira njiri, baakulwanyisanga ne bakola kyonna ekisoboka okubeera ng'okola ki. So ekyo ne kireetera obwakabaka bwa Katonda okubeera nga budde emabega. Naye yadde byonna byaliwo, Katonda teyaggwamu maanyi. Buli bwe baakolanga kino kubanga ye omulimu gwe, ye ayagala okulaba muntu ng'akola ki? Nga akyusibwa. Ayagala kulaba muntu ng'akola ki? Ng'akyusibwa, okukyusibwa mu masekati gaffe. So n'agamba ebigambo ebyo nti naye oluzzi luno lugenda kuggulirwawo ku lwa Yerusaalemi olw'ebibi n'olw'empitambi. Buli ajja ku luzzi luno n'asena, bwe kuba kulongosebwa ajja kukola ki? Kulongosebwa. Bwe kubeera kusonyiyibwa ajja kukola ki? Kuba agambye oluzzi luno luggulibwa ku lw'abo abayina ebiki? Olw'ebibi n'empitambi. Buli w'osembera ku luzzi n'osena amazzi n'okola ekyeteekeddwa okukolebwa, wabeerawo enkyukakyuka mu bulamu bwo. Era mu byonna tulaba Yesu Kristo okujja kwe teyajjirira baki? Batuukirivu. Tulaba alina bwe yali nga abuulira enjiri, alina be yasisinkana n'abeerawo abeemulugunya ne baga nti ate ono agenze mu bantu abanyazi ababbi ate nga mutuukirivu. Omutuukirivu agenda atya mu bali ate abakola ebifaanana bwe biti? Nga bakola ki? Nga beewuunya. Naye byonna n'abagamba ebigambo ebyo nti nze sajjirira mu ki? Mutuukirivu, wabula abalina ebibi okubeera nga beenenya. Mukama yeebazibwe. Bwe tugenda ku lunyiriri olwokubiri, lugambe nti awo olulituuka ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama ow'Eggye, ndiggyamu amannya ag'ebifaananyi mu nsi, so tegalijjukirwa nate. Era ate ndiviisaamu ensi bannabbi n'omwoyo ogutali mulongoofu. Mukama yeebazibwe. Agambye nti awo olulituuka ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama ow'Eggye, ndiggyamu amannya ag'ebiki? Ag'ebifaananyi. Mu bufunze mulimu abaliwo ng'oli waali, naye ng'ekyamazima onoonya omugaso gwe oba waagasiza mu kitundu waali oba mu society waali nga tokola ki? Nga tolaba. Mu kkanisa tayinaamu kifo, ku kitundu gyali tayinaayo yadde bukulembeze. Actually ng'onoonya bwagasiza nga tokola ki? Nga tolaba. Naye nga tojja kwesanga omuntu oyo either oba nga ye Zaakaliya nga amannya akola ki? Agalina.
bagamba nti mulimu abalina amannya naye ng'amannya ga biki ga bifaanani. Ojja kumusanga nga kyakola bwe kubeera nga mulungi nnyo ku kunywa omwenge. Ayina famire naye nga famire tagikoze eki nga tagifuddeeko. Abaana abalina ewaka naye ng'abaana batudde tebakola ki tebasoma naye ezigenda ne zinywa azikola ki azirina. Talikwata abaana bagambe nti oba munnange bannange leero tugendeko muki mu kkanisa tugende tusabe naye ng'ate muki bw'omusanga yakugamba ndi mukristaayo naye omukristaayo ow'ekiki ow'ekifaanani talina kyakola ki talina mwayinza kulabikira. Kyavudde atugamba ebigambo ebyo nti olulituuka ndijjamu abalina amannya ag'ebifaanani kubanga bakola ki mwe bali. Be babamu ku balwanyisanga obwakabaka bwa Katonda, abalwanyisanga abaweereza mu ngeri ey'enjawulo, abatayagalanga njiri ya Katonda kubeera ng'ekola ki ng'ebuulirwa, balina amannya ag'ebifaanani. Ate nga ne mu nsi mwe tutambulira tuli mu kiseera eky'amazima ng'abantu bangi oli omunoonyeza w'agasiza nga tokola ki nga tolabawo. Mulimu oli ng'ekyamazima ebikolwa bye bw'otunuulira ebikolwa bye naye mazima ddala ono naye yatondebwa Katonda. Ng'ekyamazima olaba ebikolwa n'enneeyisaaye nga yeewuunyisa. Mu nsi mwe tukola ki mwe tutambulira. Katonda ayogedde ebigambo ebyo nti enteekateeka ye akola ki agirina. Gwagenda okujja alongoose eggwanga alongoose ensi, amannya ag'ebifaanani ajja gakola ki kugajjamu. Era mu byonna ayogera ebigambo ebyo nti era ndiviisaamu mu nsi bannabbi n'omwoyo ogutali mulongoofu. Ajja kulongoosa newankubadde ng'abantu bangi beeyisa nga bwe bakola ki naye tajja kubulwamu bakola ki balonda bayimusa bagenda kwongera kubuulira njiri mu ngeri eyaki ey'enjawulo. Agambe ŋŋenda kuviisaamu bannabbi n'emyoyo egitali miki mirongoofu egyo nja kuba ngikola ki njizikiriza. Abalina emyoyo egitali gya bwa Katonda abo besuubira alina lyakubakola ki lyakubazikiriza. So n'olw'ensonga eno Katonda atuwa ekisa. Olunyiriri olwo olwokusatu nti awo olulituuka omuntu ng'akyagenda okulagula, kale kitaawe ne nnyina abaamuzaala balimugamba nti tolibeera mulamu kubanga oyogera eby'obulimba mu linnya lya Mukama. Awo kitaawe ne nnyina abaamuzaala balimufumita bw'alagula. Naye awo olulituuka ku lunaku luli bannabbi balikwatibwa ensonyi buli muntu okwolesebwa kwe ng'alagula, so tebalyambala kyambalo eky'ebyolya balyoke balimbe. Mukama yeebazibwe kubanga olwedde obulokozi bumaze okukola ki. Ate ku lunaku luli omugga guli lwe gugenda okukola ki okuggulirwawo, abajja okulimba bajja kukola ki bannabbi abali mu kifaanani oba abaweereza abali mu kifaanani eky'obwakatonda naye nga balina ebigendererwa ebyabwewa emabega. Agambye nti abo balikola ki balibeerawo naye mu byonna tebajja kulaba kisa kya Katonda. Era mu byonna n'ensonyi zijja kubakola ki kubakwata kubanga balaba bakola ebitasaanidde naye ng'amazima bagakola ki amazima nga bagamanyi, bamanyi kye bateekeddwa okukola ng'abaana babaki b'abantu. So n'olw'ensonga eno Katonda atuwa ekisa kubanga ekyamazima bingi Katonda by'ayagala tubeere nga tukola ki tukyusibwa. Olunyiriri olwo olwokutaano lwogedde ebigambo bino nti naye alyogera nti siri nnabbi nze, ndi mulimi wa ttaka nze kubanga bantunda okuva mu buto bwange. Olw'omukaaga ne lwogera ebigambo ebyo nti n'omu alimugamba nti ebiwundu ebiri wakati w'emikono gyo biki? Awo aliddamu nti bye nafumitirwa mu nnyumba ya mikwano gyange. Mukama yeebazibwe. Mu kiseera ninako
omuntu omu gwe nasisinkana actually yalina bizinensi ye nga actually nga nneneko nga buli kimu kitambula buki nga kitambula bulungi naye mu byonna yalina mukwano gwe yajja n'amukaabira nga bwe yakolaki bwe yamukaabira n'amusembeza n'amugamba kaakale ekyokukola okimanyi jangu tukole ki jangu tutetenkanyize wano n'amusembeza okulaba nga bakola naye oluvannyuma lw'ebbanga kye yamukola yagenda okufundikira ng'agudde ne bizinensi ng'ekoze eki ng'egudde ekyamazima ng'omulaba enjogera ye ng'ayogeza ki ayina ebiwundu ku mutima olw'ekyo kye yakola ki kye yatuukako mu nsi tujjudde ebiwundu eby'enjawulo nabadde nfumiitiza ku kigambo kino ebiwundu nga naye ndaba ng'ekyamazima abantu tulina ebiwundu eby'enjawulo ku mitima mulimu alina ebiwundu ng'oli nga yaviiriddwako muntu we alina ekiwundu ku mutima mulimu abalina ebiwundu ng'oli yakwogeredde ebitali bya buki nga yakusazeeko ekigambo Mukama yeebazibwe ekyamazima ng'obeera onagaa naye mazima ddala gundi ono ddala kiki kye namukola okubeera nga anjogerera ekifaanana bwe kiti abo nabo mbakoze eki awulira alina ebiwundu ku mitima naye bayibuli etugambye ebigambo ebyo nti omuntu ono aliddamu nti ebiwundu ebiri n'omu ali mugamba nti ebiwundu ebiri wakati w'emikono gyo biki awaliddamu nti bye nafumitirwa mu nnyumba ya mikwano gyange olw'okuba nti abantu bangi balina kye balaakinga mu masekati balina kye balaakinga mu bulamu bwabwe balaakinga Katonda kyova olaba oli omusembeza naye ekyamazima n'atafaayo naga nti oba omuntu ono akoze eki omuntu ono annyambye omuntu n'omukola bulungi naye ati the extent okutuuka ku buwanguzi ate ye n'akusasula kyotakola ki kubanga balaakinga Kristo balaakinga okusemberera oluzzi olwo olw'amazzi amalamu naye ate nga Katonda yajja okubeera ng'akyusa abantu abafaanana bwe batyo Mukama yeebazibwe so n'olw'ensonga eyo Katonda atuwa ekisa nga tutambula kubanga abamu mikwano gyaffe gye gituyisa mu mbeera ze tukola ki ze tuyitamu nga byonna by'oyitamu mukwano gwo yakoze eki yakutuusiza ku kyokoze eki so tuyina kunywerera mu kukola ki mu kusaba n'okwegayirira Katonda okubeera ng'akola ebyenjawulo mu bulamu bwaffe mu byonna n'atera okubeera nga maliriza ngenze ku lunyiriri olwo olw'omunaana agambye nti awo lulituuka mu nsi yonna bw'ayogera Mukama ebitundu byayo bibiri birizikirira era birifa naye ekyokusatu kirirekebwa omwo n'ekitundu ekyokusatu ndikiyisa mu muliro era ndibalongoosa ng'effeeza bwerongoosebwa era ndibakema ng'ezzaabu bwekemebwa balikaabirira erinnya lyange nange ndibawulira ndyogera nti be bantu bange nabo balyogera nti Mukama ye Katonda wange Mukama yeebazibwe agambye nti awo olulituuka ekitundu ekyokusatu kirikola ki ekyokubiri kirifa kirizikirira waliwo abagenda okukola ki mujjukire wali atulaze n'atugamba nti waliwo bagenda okukola ki okulondamu abo bakole ki kubanga balemeddwa okukola ki okukyusibwa enjiri agiwulira naye nga omwezi gusobola okuggwako ng'atudde waka ng'abulwawo olunaku lwaga nti owange ka ŋŋendeko mu maaso ga Katonda naye nga Katonda amugabiridde buli kimu akimukola ki akimuwa ng'abulwa olunaku oluga nti ka ŋŋende mu maaso ga Katonda leero lwa Sande ka ŋŋendeko mu kyaki Mukama atuwa ekisa agaye waliwo baagenda okukola ki okulondamu naye ate ng'alondamu waliwo baagenda okulekawo agambye bano baagenda ekitundu kyo kyagenda okulekawo ekyagenda kukikola ki kukirongoosa yagenda kukirongoosa
ayitiremu ekyo okubeera ate ng'ayongera okukyusa abaki abalala. So n'olwekyo Katonda atuwa ekisa tubeere bamu ku abo abalonde be. Bano bagambe nti baligamba nti ekyamazima Katonda waffe, nga ddala ogamba nti Katonda wange, nga Katonda okikola ki okitegeeza. Nga tugamba nti tuli balokole, Stephen nga ngamba nti ndi mulokole, naye ng'ebikolwa byange n'okutambula kwange biraga entambula ey'omuntu omuki omulokole, nga tekyetaaga kugamba nti gundi oyo yakola ki yalokoka. Ebikolwa byo byennyini nnyini bisobola okukola ki okweyogerera ne biraga kiki ky'okola ki ky'oli. Bw'atyo omuntu alina Katonda bw'akola ki bw'afaanana. Nga mmaliriza kugendako mu bigambo ebyo ebiri mu kitabo ekya nnabbi Kaggayi nga mmaliriza. Kaggayi essuula ey'okubiri. Kaggayi essuula ey'okubiri okutandikira ku lunyiriri, kantandikire ku lwokusatu. Kaggayi essuula ey'okubiri tandikidde ku lunyiriri olwo olwokusatu. Agambe nti ani asigadde mu mmwe ayagala ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka, era mugiraba mutya kaakano? Temugiraba nga teriimu kaabuntu mu maaso gammwe? Ani ayagala okulaba ennyumba mu kitiibwa kiri ekyakola ki ekyasooka? Nabadde nfumiitiriza ku nnyumba. Bw'oyogera ku nnyumba oyinza okulowooza ekiki ekizimbe, naye Bayibuli eyogera bulungi era ng'eraga ennyumba Katonda mwakola ki mwatuula, ng'alaga nti ggwe kennyini nnyini ye ggwe ennyumba gy'akola ki mwatuula. Katonda tabeera mu biki mu bizimbe, wabula muggwe kennyini omuntu, muggwe mwatuula. Ekitiibwa kino ekikola ki ne kirabisibwa. Kaakati agezaako okubuuza ekibuuzo nti ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka? Bayibuli etulaga bulungi nnyo bwe twali mu kutondebwa kwaffe. Omwe yatonda omuntu, Katonda yatonda omuntu ataliiko kyaki kyakunenyezebwa. Yatonda omuntu, ennyumba yagitonda nga ntukuvu era ng'ekyamazima abeera muki mu yo. Naye ennaku zino bw'otunuulira ennyumba z'abantu n'oga naye ekyamazima ddala ddala ono Katonda asobola okubeera mu ye, ng'ekyamazima olaba entambula ye, olaba ennyambala, olaba enneeyisa, ng'ekyamazima olaba ebikolwa, ng'olaba ennyumba. Ekyamazima omunene tasobola kutuula mu yo. Naye ayogera ebigambo ebyo n'agamba nti mwe mugiraba mutya? Temugiraba nga teriimu kaabuntu mu maaso gammwe? Olwokuna n'ayogera ebigambo ebyo nti era naye kaakano beera n'amaanyi, ayi Zerubbaberi bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi ayi Yoswa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi mmwe mwenna abantu ab'omu nsi bw'ayogera Mukama, mukole omulimu kubanga nze ndi wamu nammwe. Mukama yeebazibwe. Yesu oli mwana gwandika omusaayi gwo gunaziza nebaza omulokozi. Katonda agezaako okututunuuliza, atuwa ekifaananyi. Ge bw'otunuulira mu nsi ekyamazima kiki ky'olaba? Kifaananyi ki ky'okola ki? Bw'otunuulira ennyumba eyimiridde etya? Bw'otunuulira abantu enneeyisa yaabwe eri etya? Mukama yeebazibwe. Naye mu byonna ayogedde ebigambo ebyo nga alaga Yekozadaaki bakabona ng'ayitira muki mulimu be yawa ekisa, n'abagamba nti mmwe
ndowooza kanziremu nsoma ebigambo ebyo. Agambe nti era naye kaakano beera n'amaanyi ayi Zerubbaberi bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi ayi Yoswa mutabani wa Yekozadaki kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi mmwe mwenna abantu ab'omu nsi. Katonda bawadde ekisa ffe nze naawe atugambe nti tubeere n'amaki n'amaanyi, naye kubeera n'amaanyi tubeere n'amaanyi mu ki? Atuwadde wano ekyokukola ki? Ekyokukola n'agamba nti bw'ayogera Mukama, n'agamba nti bw'ayogera Mukama mukole omulimu kubanga nze ndi wamu nammwe. Mukole omuki? Omulimu. Baani bagamba okukola omulimu? Nze naawe. Mujjukire wali ayina basoose okukola ki? Okumenya. Mubeere n'amaanyi bwe gundi, mubeere n'amaanyi bwe gundi, n'amala n'asema nti mubeere n'amaanyi mmwe abantu mwenna mukole omulimu gwange, mukole omulimu kubanga nze ndi wamu naki nammwe. Mulimu Katonda bawadde ekisa ekyokubuulira enjiri, naye ng'ekyamazima bakugamba nti jangu obuulire ku lunaku bwe ruti n'okola ki? N'ofuna pulogulaamu. Naye nga Katonda alina kye yateekateeka mu ki? Katonda yakuwa ekisa ekyokubuulira enjiri. Mukama yeebazibwe. Atugambe nti tugende tukole omulimu gwe. Mu byonna nga tufuba mu mwaka guno Katonda atubeere. Ffe ab'ekibiina kino, ffe abategedde Katonda gw'asobola okukuŋŋaana, tugende tutegeeza abo abatannaba kutegeera Katonda, tugende tubabuulire ki? Enjiri, basobole okukyusibwa, erinnya lya Katonda lyongere okugulumizibwa. Awo bwe tunaabeera n'emirembe, bwe tunaalaba obuwanguzi mu bye tukola, kubanga Mukama tugambye ebigambo ebyo, n'agamba nti nze ndi wamu nammwe. Bw'oba oyongeddeyo awo ojja kulaba nga abagamba alina ebigambo byabwe n'abagamba nti temutya, mmwe mukole eki? Mugende mukole omulimu, nze nja kubeera wamu nammwe, nja kubakola ki? Kubakulembera, nja bawanguza. So n'ekyo Katonda ng'atuwa ekisa ng'abakkiriza abasalawo okuvayo ntugamba nti ffe katufube okulaba nga tukola ki? Nga tukuŋŋaana, nga tukola omulimu, tubeere ekyokulabirako eri abaki? Eri abalala. Awo Katonda naye erinnya lijja kwongera okugulumizibwa ate awamu n'okutenderezebwa mu ngeri ey'enjawulo. Mukama abanjagalire mu byonna nga twongera okufumiitiriza ku bigambo eby'olunaku olwaleero Zakariya byatutegeezezza, ate mu byonna nga tugezaako nga tufuba n'okukola mu bwakabaka bwa Katonda ng'abalonde be. Mbagaliza ekiseera ekirungi. Mukama abankuumire. Twebazizza Katonda waffe kubanga oyogedde naffe makya ga leero era ng'oteeseteese bulungi omuddu wo. Ayogedde ebigambo gwe by'omutadde mu kamwa ke kubanga ogaa nti mugende bugenzi, ebyokwogera nze ngenda obbibawa. Katonda waffe omuwadde ebigambo era ayogedde bulungi. Gwe obadde oyogera mu ye, so si ye y'abadde ayogera. Kubanga ogamba nti alina amatu ag'okuwulira akole ki? Awulire. Naye Katonda waffe tuwulidde. Ate nno otubeere omulaba aleme obbisangulamu. Kubanga bwe tuva wano naye yeeteeseteese okubituggyamu. Tugambye ekigambo kimu kya kubuulira njiri, oli wamu naffe. Naye omulaba atukubira mu kigambo ekyo. Otubeere okuyimirira nga tuli beesigwa gy'oli n'okusinga ennyo okwogeranga ku kigambo kyo. Kubanga otuwadde, otugumizza nti obeera wamu naffe mu mbeera zonna. Omulabe ye ajja atunyeenya, bulwadde, biki bingi, obwavu. Kati abantu batandise bwagamba school fees, naye ng'otugamba tugende mubuulire enjiri.
naye gwe katonda waffe gwe bw'otuwa ebyokukola n'ebyokukozesa obituwa, tuleme okweraliikirira ebintu ebiggwaawo, kubanga otugambye nti oli wamu naffe mu mbeera zonna. Bwa Yesu Kristo Mukama waffe.